ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن سار بسيرهم واهتدى بهديهم إلى يوم سنقوم أمام رب العز والجلال. أما بعد، يقول مولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا الواحدة، قال الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتسموني ودوتي الفرق أضل عن الإسلام. إلي جاورا ngabibona biva ku Busiramu. Ekyokubeera kw'abantu abalina okubula nga bava ku Busiramu abaleko bateekeddwa okubeerawo, era bwe batabeerawo Muhammadun sallallahu alaihi wasallama byaba yayogera tubeera tubifunamu okubibuusabuusa. balina okubeerawo, naye alionabula yeggwe oba oli omulala. waalam anna alkhuruja min altariqi ala wajhain, omuntu okubeera ng'abula ng'ava ku kkubo babula mugeresa mirundi ebiri. farajulun qad salla an altariqi wa huwa la yuridu illa khaira, waliwo omusajja abula nga naye mu kubula kwe abadde ayagala kirungi. abuze ayagala kirungi. fala yuktana bizallatihi, abuze nga kyawuliddeko abadde ayagala kirungi ng'owamawuledi, kubanga aliisa n'asiramula naye tagobererwa, kulwokubanga aba azikiridde. ayinza okufaanaganako n'omuntu ng'ayandibadde ayagala kudda nateete, naye ng'alina kwetoloola bikomera bino n'owalampa. owalampira polisi ekola ki? kati n'omawuledi yawalampa ekikomera kya Allah. Allah alina abayagala ayite nayita batamukoze eki gende haaliku n'abeera ng'agodde miki bitawaala. owakubiri: warajulun anana alhaqu, waliyo walana amazima, wakhalafa man kana qablahu min almuttaqin, nayawukana kubamukulembera mu balongoofu. weetunuulire olabe kyoyogera nekyokola ali mu balongoofu eyakukulembera, kubanga kyekyokubeerawo abakukulembera mu bwolonefu boyinza okubeera abangi abakusinga, naye mu bulongoofu ani yakukulembera ku mulimu gw'oyagala okukola. tugambye olwokubiri abanyisiza amazima nayawukana kubamukulembera mu balongoofu. fahuwa dallun, weyabeera mubuze mudillun, abuza shaytaanu maridu fi hadhihi al umma, sitaani
eyawagudde mu umma ya muhammadi haqiqun kikakata ala man yarifuhu buli yenna abeera amanyi omuntu abalana amazima an yuhadira annasa minhu okubeera nga amwewaza abantu olero omanya atagadde naleka amazima obunanibwa obanjibwa kubeera ngaomuboolera abantu yabaye omusajja yali atambula ng'alina gyalaga naye nabula waddala wakawanyi nti ave emasaka ngazze mu ddarasa naye bamulabyeko ng'akutte n'ekalungu ganti budala yakwatalyawa n'ekalungu obunanibwa kubeera ngaoboolera abantu oyo yenna abeera abuse ng'akudde ku mazima tugende naddala agambye abaye ebibinja 703 ebyo birina kulabika nga biva ku busiraamu tebabeera agamba 703 era birina kubeera 703 tebisukkawo bw'oba babaleera ebiriwo ng'ennamba esukkaawo gwe notoola ng'esusseewo tugamba yagamba 703 tebiyinza kusukkawo kyokulabirako obeeraso mukiya aweza ebinja 5 sofe aweza 4 kawariji aweza 2 n'abalala naye byonna ebyo newabala bw'oba abala 14 tugamba ebibinja ebiriwo biyinza okwera 1000 naye ebyo si bibinja ezo tuziyita swemu za classes lakini fahade oyinza okusingana nga balina P1 from A to Z bw'obalaawo wayinza okubeerawo kiasi ali mumeka wanti abaye A ku Z zibeera mumeka ogambe alifu ku yaau ali mumeka ekiseera 8 bw'okyonongoga nti omwana wange benagenze nga munenya ku ssomero yavudde mu luumo ya 20 budala asoma mu primary 20 budala asoma mu primary 20 kuyati budala asoma primary 1 ekibiina mwali kiri ku kyarumu yakubeka yabi neyevo yapiwan ebibinja shira tugamba kiri kimu kabeerega weza ebinja meka 5 zino stream era bano basooka mu Luganda bano nga bali mu Ingirishi bava mu Ingirishi ne badda mu maafi badda mu Luganda ne badda mute naye nga kino ekintu kiri kimu nolwekyo nebyokutwebaza ebibinja ebyo teriyabula ng'agenda kuwona okwokebwa kwa Allah wabula buli yabula abeera agenda kubonerezebwa mu bibinja ebyabula buli musiraamu yateekeddwa okubeera ng'obeerako nekyobimanyiiko mwetulina ebibinja bino mupyo tulina الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الزيدية الدروسي البهرة الآبكانية الرافضة القادياني أو الأحمدية البهائية أو البابية الصوفي التيجاني النقشبانية القادرية الشاذلية المحبين المريدي جماعة تبليغي إخواني السرورية الترابية الأباضية المحكمة الأسارقة وحزب التحرير ebimu muyinza okubeera n'akatini kemubimanyiiko naye ate ebimu biyinza okubeera nga tebimanyiddwa n'olwekyo leero katubeere nga tutandikira ku ebyo
ebitamanyiddwa ate. Lwetugamba ekibiina kyonna ekyabula okubeera ng'otegeera obubi bwakyamangu olina okutuulira ensonga ziri ttaano. Almuassisu ani ekitandika ekyokubiri ebigendererwa al ahdafu al akhlaqu. Al-amru thalith al aqaidu, enzikiriza y'abantu abo efaanana etya. Al-rabi'a al-juzuru al-fikiriya, endowooza eyo n'entegeera y'abantu abo tebakolerako bagijjawa. Ekyokutaano amakinu tawadudihim, abantu abo wajja basiŋŋaanibwa. Lw'otegeera ebyo oyinza kufuna obwangu kwebinja ebyo byetutunuulira kwebinja byetulina ebyabula ng'ate byabulaga nnyo eri amazima. Tulina kyoleka hizbu tahrir. Kati ebyo tuyamba ki? Hizbu tahrir kibinja mu bibinja, ensuuko yakyo siyasi kyali byabufuzi. Abakitandika nga balwanira kibayita obusiraamu bubeere n'obukulembeze obumu obufuga. Hizbu tahrir yatandika omusajja ayitibwa Taqiyuddin an-Nabhani enzaalwa ya Filistin omwaka 1909. Naye entandikwa y'ekibinja ekyo kyatandikira ku musingi gwa byabufuzi. Bamaliriza kifuuse harakatu ddiini ng'ate kifuuse kyaki kya ddiini. Hizbu tahrir gye twogerako e Uganda weeri, ewa Kisoro eri, n'emukono weeri, n'ebisinga ebimu mweri, n'abantu abalase kinnoomu mwebali, kubanga bali bannabyabufuzi. Enkola yaabwe ebeera nnyo nga yakwekweka. E Uganda omutandise abeera Profesa Bazole n'ababali ku lusege n'abayizi be entegeera eyo badiina. Entandikwa ya kibinja kya byabufuzi gye bamaliriza nga kifuuse kyaki kya ddeeni. Abangi mu kibinja ekyo mwebwe yayitibwa Bakuruddin Al-Bisaati, Mustafa Salihu, Mustafa Nuhasi, Mansur Haidari Al-Bunani. Enzikiriza bwekyo ekikulu kye twetaaga ekibinja ekyo. Hizbu tahrir enzikiriza yaabwe ikhilaafu talaku ruhiya. Eddiini sooka ogiwummuze. Essaawa eno si yakuleeta by'eddiini. Omuzimu waffe bukulembeze bwe twetaaga. Era ebyeddiini tebaagala nnyo okubiwulira, naye ng'ate baagala okubisomesa bye bataakola ki, bye bataasoma. Era mulaba buli ava Makerere aguddewa ayagala okusomesa busiraamu, era akusomesa njuki wadde kusimba bijanjaalo wadde kuzimba. Naye nga byasomye eri ate ayagala ani? Bala taala. Byatasomye byakola ki? Byasomesa. Ekyokubiri annahu al-i'tiqaad bi'adhaabi al-qabri. Ebibonerezo bya kabuli tebiriiyo. Olaba obubi bw'ebibinja ebyabula. Entandikwa y'ebyabufuzi gati ebibonerezo bya kabuli tebiriiyo. Ekyokusatu Masiihi Dajjal naye taliiyo. Eyo nzikiriza y'aba Hizbu Tahrir. Bagambye wa Kisoro webali, n'emukono genda n'okuzibwa Wantoni webali. Shabab bafaanana nga mmwe,
balesiwa kulira ebibabeera naye entegere tebalina eparagana bitu ekyokulala adamu taarro lilamri bilmaruf wanahy ani lmunkar hizbu tahariri tokkirizibwa kulagira mpisa nnonje wadde kusiisa bisa bibi ebbanga limulala nga temunakwata bukulembeze mulina kulenda bemulikwata gavumenti olwamugenda kubeera nga mulagira empisa ezo era kwesolongerako ekirala essola tevunaanibwa ku muntu yenna ebbanga limulala ngaekijja muwangaliramu sira busiramu abalina okusala besawuli naye amani uganda teryavunaanibwa sola uganda tavunaanibwa ati sola bano balina obutulisi gwolowooza wogera bogezi qala taala alladhina in makkannahum fi lardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bilmarufi wa nahaw ani lmunkar walillahi aqibatu lumuri bebakwata gavumenti bebalina okusala teri sola teri zaka teri tteeka lya busiraamu lyonna likuvunaana nga tonakwata buki bweyeza eyo netegera munnange enyewukanira ddala n'ekiyitibwa obusiraamu entandikwa yali yabyobufuzi gye basibidde bali musi abakolaki bwebabanisa wenyini hizbu tahariri takdimu alaqil ala naqil olina okukulembeza amagezi ku aya kurani singa obeera toyita aye ogireeta ng'ogibalasinga mu magezi bw'olaba nga kigaanye okujja ng'ogoba entebe eddinyo by'omuzalaawo wano wekole guno si muzikiti era netegeera eteeva naye nga ntegeke era batakufanagana be bato hizbu tahariri tokkerezebwa kusiiba hizbu okukwata abakyala mu ngalo kubeera nga baga bwefuba n'omukazi okubeera omukulembeze ebbanga lyemumala nga temunnakwata muyinza galetake kirimu hizbu tahariri obufunze yenekikwatako naye nga weeri etambula bantu batendeke tebapapa amala kubapima bagenda okwogeramu era misikiti babeera yatasomesa musikiti funa abantu bataano sola ngaewedde nabafunisa mu kasonda nagenda ngabalaga nolwekyo beera nga wegendereza ani gogenda okubeera ngaosomako eddiiniyo kibinja kyokubiri mubinja ebyabula kuba ku busiraamu abaye tulina enjawulo wakati wa musibe ne wakati waayo eyali alaba n'abala nafuuka musibe gwolowooza ku bombi ani asinga okubeera kalekaleko originali musibe neyali alaba nafuuka musibe wanje eyali alaba abadde omwavu n'abadde omugagga n'alavuwala ani asinga okutaawa kati lwaki kiri mwanukuddeyo muto abadde alaba n'asiba abaye abeera mubi ashiya tulina mubinja bino alimamiya ithinashariya jafariya zaidiya adurusi albuhra asururiya n'ebirala shiya bagabanazi ab'omusajja ayitibwa abdullahi ibn saba alyahudi assanaa yadda mu busiramu ng'alina ekigendererwa kulwanyisa busiramu ng'amukulira munda era olwaleero abaye kubalina ate abamu bajja kubakulembera nga bayimaamu
naye nga tabeerangako imamu pasita yenyini eyate mu buti mu busiraamu. Shia tutandikire kyasinga okuwangalira mawanga mwasinga Irani, Syria, Lebanoni, Kuwaiti, Bahraini, Saudi naye erina etundutundu mambuka, Misiri naye erina, Uganda mubalina webali, balina university ekolawo eyitibwa Mustafa Islamic University, balina primary ekyebando, balina secondary Simba Rasul Akram, balina secondary Emirembe nibere yawe ekyebando, balina primary Simba, balina secondary, balina Azahara ena Musange, balina wakulekana omusikiti n'essomero. Naye abale Shia betwogerako twawukana naye mu bintu bino. Ekisookera ddala enzikiriza ye mu bintu bino afaanagana atya omushia? Aqidatu fi badaa, alina enzikiriza mu kyayita obuteeka ku Katonda. Albadaatu ala Allah yeerabira era nakola n'ensobi. Ebyo oyinza okubyowulira mu matu nga tebiyingira, naye bwe bitayingira mu matugo ate og'omusajja bye biyingiramu kubanga byategeera. Shia alina abamanyi be n'abasomi be n'ebitabo bye. Gwe oleeta Bukhari ng'aleeta Al-Kafi ekya Muhammad bin Yakubu Al-Kulaini, bano Bukhari batatwala ne bamusirimu bo. Bw'oleeta Sahaba ng'aleeta baimamu babuli obalina bibye, omushia kirala naawe oli kirala. Al-Badaa al-khata wa nisyan ala Allah, Allah yeerabira era nakola n'ensobi. Agamba ma wulida Allah bishaiin mithla al-badaa, teriyo muntu ayinza kusinziza Allah ng'okumusinziza mu ntegeera ti Allah yeerabira era nakola n'ensobi. Ekyo lwatakikkiriza ojja kukitegeera ku bukulu bw'abasahaba. Gwe wetegeera nga sahaba yali musiramu, Shia aga nti bakafuwala ne musigalamu basatu mu siramu. Salman al-Farisi, Miqdaad bin al-Aswad, Abu Dharr al-Ghafariyu, ate Allah yawajjana nga yadde Badaa, Allah yawajjana nga yeerabidde n'akisuula nga baki nga bakafeeri. Ekyokubiri bisifaati ebitendo bya Allah genda mu kitabo ekiyitibwa hadhihi hiya wahabiya, kino kike babeera nago ebitendo byonna biwakanya Allah. Talina kitendo na kimu kyonna. Allah bagamba nti alina emikono ategeeza maanyi, byonna ebitendo abiwakanya. Talinako na kitendo nakimu kyakkiriza ku bitendo bya Allah. Babeera kyogerako agamba nti enzikiriza era nga Abawahabi mukkiriza ebigambo nga bijja hatta walau khalafat al-aql, aya najja nga yawukana n'amagezi mwe mukikkiriza aya eyinza okujja nga yawukana naki n'amagezi. Enzikiriza yamuki yamushia enzikiriza ye ku Adamu yatondebwa oluvannyuma lw'abantu 5 nga bayiseewo emyaka 12,000
ate mwagenda okutondebwa Ali Muhammad Hassan Hussein Fatima bali webale aqidatuhum fi ahli bait abantu b'ennyumba ya Nabbi abantu b'ennyumba ya Nabbi bali bataano abasigadde tebali mu bantu ba nnyumba ya Nabbi kubanga Nabbi yazaala omwana omu yekka ye Fatima abaana abasigadde bali baana ba Khadija yabazaala gye yafumbirwa nga tannaba kubeera nga gyewa Nabbi. Kurani ekyonna kitwawulira ddala. Kurani Shia babeera bakikkiriza yakyusibwa nekendeezebwa neyongezebwamu Al-Malik Tabrasi Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni Ni'matullahi al-Jazairi abamanyi be aleeta obujulizi ku nsonga ezo obujulizi obulagala nga Kurani nkyuse weebulimu bungi nnyo mu aya ziraga nga Kurani yakyusibwa mwe muli aya zino وقل الحق من ربكم في علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالم آل محمد نارا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقوموا لله قانتين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فاتوا بسورة من مثله سار سائر بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع إنا أعطيناك يا محمد الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك عمرو بن العاص هو الأبتر إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من بني تميم أكثرهم لا يعقلون يا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا علي صهرك ورفعنا فكرك بعلي فإنما العسر يسرين إنما العسر يسرين. قال في سورة الانتباه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يشون من يورا شايتوا الحاج حسين ميرا ستاك نوري كبراسي يلقى يسوس الناس أكورشي إساتيوام قال في شرالا ديبستان المذاهب إتامو السنفاني والكشميري قال يوم قال لنا يساكورشي إساتيوام إتاكوراني إتباتيناكو آية نينج نبي كامو بينج إبنغانغا كوراني تشي نجوسي Ashira musikiriza ayina nzikiriza enkulu ku kiyitibwa nikahu almutia empasa ya kontrakite wano wenyini wewazze olwaleero ofuna omukyala oba mukamusajja oba nedda ne mukanya amahale obubula era bufumba bwennyini era si bwenzi bwewangalira obeera n'abakyala bayagala bufumbo si bwenzi mutesa gano gaweeke mutwalo ekagwako ngaosasula amaki enkola y'omutyaa yeemu ku mbeera lwaki abavubuka baagala nnyo okuyingira obushiya kubanga bubata ku bwenzi muta ayina empeera nnyingi nnyo kubanga omulundi ogusooka oyingira ttana kyababeera aleeta ku muti agamba inna allaha jafarisani kyagamba allah yaziyiza ku bantu b'ekibiina kino okunywa omwenge wawumudu alaihim bilmutaa mu mwenge n'ab'omukuyiga bakyala omushiya awo wali enkola y'okuwasa abakazi
kunkola ey'obwezi wa kontrakiti teri n'omwe yajawukanako. Sekretary embeera etwawula wakati waffe n'ekiitibwa omukyala sembe ebintu bino ku ye tukuya okweka kyoli n'oyolesa kyotali olw'okwewala obuzibu bw'obeera oli. Omukyala solaze asaala berebere magaribi agireka neggwako ishenge ebeera etandise wasalira. Ekyo kimuyamba mawanga agamulemesa okuzimbamu emizikiti nga Saudi era balibakose ku hijja bwe gyobalaba abasaala nga banatera okwasiira ishenge babaleka ne musaala eyo mmwe era ne bayingira ne basaala eyo era ne batasaala nammwe. Yena n'emizikiti gyabwe eteri wano e Uganda naye abasadde nammwe asaala nga bwe musaala uzu ne balala tali mu sitokisi asiiga ku kigere takinaaba naye ng'akifunira wooli ng'akyakulasa akinaaba. Salaamu tagirina ng'asaala batuuka ku salaamu akola kana laminu risala Jibril okumpa yomaka kana laminu risala Jibril okumpa yomaka kana laminu risala Jibril okumpa yomaka tayina salaamu. Bw'owulira omuntu yenna abaali eshiira fewe wamu naye tolekaana na musibe origino oba yaziranga amaze okuba nga yali alaba. Uganda balina ebitabo byabwe ebivunule ebiwerako balina kyebayita albaiti kiri mu Luganda n'Olusongo. Okugunja mu ddiini kinene kiri mu mpapula nga 15. Buli kyomanyi nga sunna kiri bidaa mu bitabo byabwe. Owahabi kyeki olowooza agenda kunyonyola Muhammad ibn Abdul Wahhab naye ebiri munda mulimu ebintu bino: okulambula entaana okusinziira mu kulaba kwa Kurani, emigaso egiba mu kulambula entaana, okusaalira ewali entaana, okusaba Katonda nga tuyita mu baagalwa be ayibikira mu yekusabire balina ya Ali ya Fatima ya Hasani ya Najafu ya Karbala, okugulumisa amasaaliro g'abaagalwa ba Katonda oli mulimu obuledi, okufuna emikisa n'okwejjanjaba nga tuyita obufu bw'abaagalwa ba Katonda, okusaba obuyambi nga tuyita mu baagalwa ba Katonda, okweyambisa emisimu gy'abaagalwa ba Katonda. Awo ngenda okuwako katini mu nsonga eyo. Shia bananga baloogerako bangi tebamanyi beboogerako bebaane kwekino kya Luganda okusaba nga tuyita mu baagala ba Katonda banyini nga tuyinza okugamba ayi Katonda mazima nze nkusaba omalira ekyetaago kyange nga mpita mu Nabbi Muhammadi kikkirizibwa. Eyo mbeerera kusaba oyita mu baagalwa. Shia tegere bye twogerako okusaba omuntu okubeera nga yeeyambisa obuyinza bwa Katonda obwo yamuwa okutwonyesa omulwadde waffe oba okutuddiza ekyo ekyatubulako kiri kimu ku bintu ebikkirizibwa. Waliyo abantu abalina obuyinza bwa Katonda bwe yabawa. Awanno bano bapasita bammwe abeekiso n'abalala beekwese tubaliriza bateera emitwe bwe bayingira, naye abaye teri muntu yenna Allah gayawa obuyinza bwe. Allah alina byaleeta okubeera ng'ataasa abaddu. Be mwafuna Fasi
kasita oleetala buusi ng'ate bukalambo oleetera mwinayo n'aliyo ow'ekkelesiya kati ab'ekkelesiya ne babeera n'owaabwe n'abasiraamu ne mubeera naki n'owamu naye abaye mwewulira ekintu kino kumwe abalina endowooza tewaliyo abantu abalina amaanyi Allah ge yabawa ekibatolewa kiso bwavu bwebaluma mwagala kufuna sente naye Muhammadun yafa nga n'engabo ye agisinza wa Muyahudi olwo Muhammad edduweesa balizika ebitagiina ngalimwina pasita ye agivumbulayo mitwala kigende nabbi bamukonkolera Uhudi n'omuganda bagwasa edduwa emuwanguza alitagiina abaana yonna yetegeera weeri naye entegeera afu Shia ku nsonga y'okusoma ng'ayita mu misimu atyogerako bati okweyambisa emisimu gy'abagaba ba Katonda mazima okweyambisa abagala ba Katonda oba okubasaba obuyambi oluvannyuma lw'okufa kwabwe n'okubulawo okuva mu bulamu buno obw'oku nsi eryemu ku nsonga enkulu ezikwata kusaba abagala ba Katonda obuyambi n'abantu ebigambo bingi naye okusaba omufu yenna kabeera nnabbi kabeera malayika abaye enzikiriza ey'obusiraamu tekiriyo kabeere Mariya n'ogwosabye shiriki Shia yali omwogerako manyi wesinga okwewunyisa mwetemumanyi nti omuntu shiriki kitekiso kyomushia agamba bati من تحصيل الحاصل وتوضيح الواضح القول إن الشرك هو أن يدعو الإنسان والله إله آخر تريد الشرك ولنفسه وسما ngokiise Katonda bweyota kiise Katonda si shiriki wasila agamba aina laharazu watamayimu wastimali ruqa watawidhu والتطيب والتشاؤم مما يكفر بها الوهابيين بها كما المسلمين يريس كسامية وانا كسا مwe byamugamba abalikoze nti bakafuula ani abagamba nti bikafuwasa omuntu walaftiraadu kale tukkirize inna hadhihi al-umur min al-muharramati ebintu ebyo byasiisibwa fa innaha min al-furu'i biri mu matabi tebiri mu bikolo bya ddiini wafiiruha asanidde eyanakuza la yotebu lkufr takafuwala wala libtidaadi wadde okuva mu ddiini walaw awjaba lkufr singa tugamba nti asanidde akafuwala lama wujida ala wajhi lardi muslim kusinde wandibadde musiraamu yenna beshaka karimu Shia bata bayimiridde enjawulo eri wakati waffe naye abaye buli omu ali ku birala era wasinya n'omusiramu alwanirira omushia tomunenya ayinza okwa musibe tumuyamba kumusasa kkubo bawalira oyinza omuleka mu kkubo n'awulira oba mukuba muyitamu ote muyitamu emmotoka kakirako ekikalimu tusoberanga tujja kubeeranga tukomaawo ku nsonga y'ebintu bibiri tunonoonedde Hizbu Tahrir kibinja ekyatandika nga kyalyabufuze kyamaliza kifuze kya ddiini mu nzikiriza yaabwe enkulu tebalina kusola tebalina kusiiba wadde zaka amateeka g'obusiraamu gonna bagawummuza bamala kukwata buyinza eyetegeera tebeeranga kuli abusiraamu Shia ali wala nnyo n'enjigiriza y'obusiraamu
wadde byaleeta aleetanga bikunkole y'obusiraamu olw'ekigambo ensi ekyuse olwagenda bafe bali mu tente era bali obwawe waka babifuna direct daala ebeera ekyuse ng'eyase kulibwe afuna ebiri wano abale mubeere modernizing mu kukola ddaawa n'olwekyo MTT mugende mukisome abayimbi bangi twetaaga mu kukola ddaawa mutereze mu butereza wabula si yembi kugira nti muzeeyi waseerera intaneti gyotugamba abaye ennabbi yali ku intaneti enti seeka teyaliiwo yakola atya yawaleta balwa najjaki mukawukiso misiri n'awaleta kisira kaisari yali baluwa okwalira ebigambo ebibalaga obusiramu wali bakola ki maloboozi gegagendako oba yabiwandiikako lupapula lwenwabukanye naye nga meseji eki yemu abaye embeera enfu terongoosa kkubo tamubifaanana bemito waliyo omuntu alina obulumi kudeeniye olwo jamaatu ekwani jamaatu tabuleeke sajja balina obulumi leka famire y'omwaka mulamba nadda nafuluuta ekyo kyeka kyabwe naye tubula olabe omulimu gwebakola ogwo azze kukola ddaawa famire nesasika abaana tebasomye abakazi ne batandika kusabiriza nebakoola nebakola paasi enyangu alya ng'agamba abantu butayenda ng'ekiri ewuwe mungu yakimanyi mulabirire famire zammwe eyiye yagirekera mungu ekyo tukitakawa kusitawaku nabbi yagamba law annakum tatawakkaluna ala Allah singa mwali mwesigamirako Allah mukakafu w'okumwesigamirako yandibagabiridde nga bagabirira ebinyonyi nabbi n'agamba kikyosako matanga kirala nekikomawo nga kikusse ekikeesa kumakira nekibeerawo kigenda nekiroonya yamatabaleke mu bizibu byayo byalina ekisooka okukola ekkubo nabbi n'atayigiriza ekyokubiri embeera y'ebintu byabwe eyetolooledde kibaita amasiri omuntu abaleta emikono giteka wansi wa lubuto gikola hanafi bakulembeza obutamanya kukumanya abeera amanyi nga kisobola kakoosi tobasomesa olembeera eyo eyavudde wano enateete ng'asomera saluna bagenda okutuuka etengera nga santi yali mutakaaza eyambadde bagalibi naye yavuddewo nga tasobola kusomesa eki somesa ku nsozi somesa ku ntofu tokimanyi abaye enkola weeri naye si yekuba erikola ddaawa nabbi yagamba balleku anne walaw aya baba nabbi yakyogera abaye ekigambo fi gayati lmaani waddiqa ayemu ebeera y'abakafu ayemu agituusa abeera muyivu jakuleka okulabirako ekyangu bayinza okufuna akisidenti so nadwesinga nasira ebiwundu nakuba empiso naye kituuka ku lwamu akyuse enti linda dokita taliiwo kati dokita olwolubalukka noono akoze emirimu abiri olwani owa ayemu yabeera dokita era bakiraga nti abaye olubaze nasoma lwakkono olwakyuse wadyo aya yakafulu kubanga baleeta iyekenaabudu jabeera manyiyo naye nsaga ti twetwewala nnyo ebirimu okutabula abantu
kyaffe kukuŋŋaanya abantu obaleeteraani naddene bamukuŋŋaanyisa yabaleetera ng'abaka bakubasanamu n'abalagalla byayagala bashaki karimu tebatabuleke tasukka kubeera nga bibibiyya ebyabula nga bibula biva mu siramu wasallallahu ala sayidina muhammadi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu saba katonda nga tuyita muwagawa bino bikumuhibbiina kati kitabo kye almadadu okusaba obuyambi bakaapu era omuntu amukubira esimu seeka wendi poliisi enkutte ekankweleza abaana ndowooza agenda kweleza militari baweereza y'amatinga almawulidu mawulidi weeri n'obujulizi bwayo adufu okuba ettali n'obujulizi asabha akalali alishatu wasama enyimba zikkirizibwa mu siramu kitabo ky'abalidi sikinga tubanda bitusomera naye ndi mukyali kupiwa lubbeeyi emunatuuka kupitu bajja biwasomera ku bigambo ebyomulidi newahibbiina mu kitabo kye kino mwemuli ebintu bino bannange abantu beseetinze talqiinu lmayit talakayini n'obujulizi bwayo talakayini weeri kitabo kya mulidi namuhibbiina yagamba nabbe yagamba nti bemulala mumaze okuteekayo omufu mwogera ebigambo bino kikusumana essomerako أقامتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان فلان singa beera fudde emala kubeera nga mutadde mutaka wabeera waligera ku mpenga genti weyekunde jukira endagaano gyoviriddeko ku duniya shahadat an la ilaha illallah eno seeka kigongo gye yabagambye eryali mu lisazi emu seeka mu baseeka ba umma eno era bamwakimuna kuseeka kubanga bw'oba olaba seeka byalyogadde leero tukyali muri vision aleetakakute konna endagaano jukira wanaka radita billahi rabba wasimaga allah yemulesiwo n'obusiraamu yeddiiniyo ne muhammadi yenabbiwo ne kurani ye imaamuwo naye kurani imaamu tayinza kutwala mwana mu darasa y'abaana abawummuze ajja batwala mu kisaakaate eyasiima kurani kwa imaamu agantemwogera bino obujulizi obulagatalaliire talakaine faina munkar wa nakira munkar ne nakiru yakhudhu kulla wahid biyadi sahibihi omwakwata muli bantu ku mukono enti yake tutuwano omusajja amasomo wako obujulizi atabitasoboka ono munkar allah saatu bazibuuze bebogera ebyo nga sidduka eyo irimu y'abalidi tebalina kibasomera omuyizi wa nasali tebamusomesa erosemu wadde bodimasi olina kumulinda n'atuuka womwagala kyetusooka obikola nenyimba tewaliwira keisa enyimba anaki bino kitabo ky'abalidi otegeere njowuleriwo abaana buli omu yenywezezza tolina tegojja kujja ku kike ووجوز أدلة من القرآن لقد استدل القائلون بإباحة الغالب كثيرا من الأدلة من القرآن أركز النيم بين وجوز مقراني يا مريدي قال تعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله يقول لك الله ينوي إذاكم الإنسان يعني حسن الصوت Allah yongera muntu eddoboozi eddungi kati eddoboozi eddungi eryo kwe kukooka naye
ولا تابو نبي النبي يا أخي الكريم فوائد التوسل بالأموات بقينا بهنقابري محبين ورسل يا أولي مهمي ngabikom yawo ani yagambye yennalijja kugwayo ohibeena sendyayo aladilla ala tawassulu wal istighatha bil amwat obujuliza obulagala okusaba ng'oyita mu bafu babalenga bakutaasa yake karimu bakukuba nnyo kiriza bw'oba oli muzibe seeka yatugambye tukkirize abaye tetulina tetwasoma tudawasi tukole ki tusome gwabadde mulanga gw'ekitabuliko abaye tudawasi tusome yemere mutimiridde falagana bitu wasallallahu ala sayyidina muhammadi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.